Welcome to the Flashlight UG. Okusinza n'okusaba bannayuganda nti buli nsonga ekwata ku munnayuganda muno naawe faayo. Akalulu akawedde twakagendamu 2021 nzikiriza nakawangula nesirangirirwa. Kuluno twalimu nze nali ku kadi ya National Unity Platform omukyala Kinyamatama ne kadi ye nalemi yamulimu okuwangula. Otegedde naye nze kye nalaba mulakayi amagye gafuuka amagye obuluni babuyiwamu era sebo njagala nkubulira Kayi district wali amagombolola agamu zagenda okuwera essaawa 5 ng'okulonda akalulu kwa president kawedde. Kinyamatama oba musanyufu oba si musanyufu siyinza kulimba kubanga n'abalonzi nekati essaawa zino omubaka aliyo ye mubaka yalangirirwa gwe balangirira naye nga ekisinga okwewuunyisa nze president Museveni simwagalangako naye olunaku lumu yayogera ekigambo kyenyinza okukkiziganya nakyo. Museveni yagamba nti mu bitongole bya Uganda namenya ekya poliisi namenya essiga eddamuzi namenya ebitongole byonna n'agamba mulimu kawukuumi era nga ntunudde mu kamera yo ekirongo enkiraba n'atulonda omukyala Kinyamatama ayinya ku magulu gaago n'atugamba nti obululu bw'abakyala bwali bumaze okuddwako obula emitwalo emeka ebiri kati osobola okutunulya obululu emitwalo ebiri egyali gimaze okubbibwa nga kulonda kwankya n'omanya nti ate gyawunzika nga bagiyidde mu Kinyamatama awo tosobola kwekanga kubanga mu mateeka Electoral Commission bwe yali badde office y'erakayi receiving ebikozesebwa mu kulonda okuva mu EC omuvuka bamuyita Ivan yali wali nga yatukebera ya verifying yakebera mannya kigera kubanga agamanya ga Kinyamatama Itsubi Juliet case manyi bitya bwogateeka mutegalina we galabikira kitegeeza bali balina mufugoberawo ate nakankule ne kino kyabika kabukumizalimu omukyalo oyo kigambibwa imbu bamwanika n'obudde buweddeko kubanga jukira era kyenkugambye nti Uganda yaffe kawukumi yasukka ne musiga eddamuzi mukama nsaasire nze bw'otunuulira omusango gwange n'ogwa wakayima ono w'ennansana eyitibwayo tegena we gwawukanira abalamuzi b'e Uganda bamuladde okusetinga president bajjayo wakayima ate nno ye wakayima nga amanya gabuukabuuka ne bamugjayo mu palamenti ne bateekayo kibiriga essebunya ali namba meka flaga byala weenaale. Okay, tubaniriza mwina mikono gyaffe bana Flashlight Channel Uganda twebaza omukama bulamu bwatuwadde nti tukyali balamu newankodde obudde obusinga tulabika mu kamera si lwa bizibu oba si lwa ssanyu naye nga tulabika nti tulina okulabika kuba ensonga nyingi eziri mu ggwanga era ne twebaza omukama obudde bwonna bwatuwadde sifa abasinga te sifa abasembayo sifa abalonje nnyo te sifa ababi ennyo ningola kya Katonda kwetuli soka kwebaza Katonda nti ekiseera kino tuli mu moment y'okutabala eggwanga naddala buli muntu yenna ow'enkyukakyuka waali kyetugobera kyetwetaaga kufuna mu nsi mu mpaka tukituukeko obudde nga bukyali era neebaza omukama olw'obukulembeze His Excellency Bobi Wine bwamuwadde ntakyali mulamu asigale nga atambula ate nga aleme okufuna ebintu ataaganya nga leader ow'ekibiina. Olunaku olwaleero tukyazidde omukyala ow'enjawulo Nalubega Grace okuva Irakayi amanyikiddwa mu bakyala yalisooka okuwangula akalulu naye ate ne bakamujja mu ngalo abakamujja mu ngalo abo nange sibamanyi ajja batubulirako naye nga ate ebyembi nti empisa gye bamuyisizaamu ennaku zino mbi nnyo kwe kumukyazaako atubuulire ye embeera gy'ayitamu agiyitamu atya ebizibu nga bingi kooti nga zifuuse kooti neneebaza mikono gyange otambulako nabo mu bitiibwa ab'enjawulo okuli bamanyikiddwa nga Sama Uganda alina programs nyingi ziba ku YouTube ye I channels kekyo ne programs ku Facebook kwa mulaba nnyo twebaza omukama naye nti naye wali mulamu tutambula ne mu ngeri endala kada tukwaniriza mu kusansonga the flashlight embeera gy'oyitamu okulajana kwoyitamu. Waawo nange nnyongera okubaniriza mwenna abatulaba gye musinzireyo okugoberera kimyanso siwe kiri kutukigandawaza mbalamusiza
amenya gange bantana Lubega Grace mva mugombolayo mu ddwaniro mu lukaddwaniro zone Rutoma mu Rakai district era sebo nze mukyale yasookera ddala okuva mu ssaza ly'Ekkooki okuvuganya ku kifo ky'omumbaka omukyalo wa Rakai district. Nze nno njagala okusooka okwebaza Omukama lwa bintu nga bibiri. Ekisooka obulamu bwampadde ng'omuntu bwadde president wange omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellence. Ate era njagala okwebaza abantu b'omwankole abantu omu West okutwalizaamu naddala bannakaseese mwatukiza akayimba ka mukama wange eyo kyalenga mwebale nnyo mwebalire ddala abantu b'Ekabaale bakakirenzya mbwenu ni mwebale nnonga nkatukolaje itenkabant kanda bahadisi obaka butuuse era mu ngeri y'emu twagala okwebaza ttiimu yonna etambula ne pulezidenti waffe tibebale nnyo balire ddala omulugiriza ate era tusaba Omukama Katonda ayongere okumuwa obukuumi pulezidenti waffe amukuume mu busoga gy'ayolekera ate nammwe ndowooza mumulindidde n'essanyu tusaba ekisa kya Katonda kibatambulireko. Njagala okusaasira bannaffe abafunye obuzibu bwa buli ngeri naddala bannaffe ab'e Masaka twafiirwa kansala waffe omukulu Hamuza musomesa munnabitone mugezi wa ku mikolo kitalo nnyo kitalo ddala abantu b'e Masaka abantu b'emukundu bambi mwenna mbasaasire kya kansala oyo okufa naye tukkiriza nti Allah tagira kibi oba oli awo yamujjulidde embudi badde naye asinga okumwetaaga naye kinjagala okusaba Masaka mwenna famire ye mugibeererewo abaana bemuleka bwe yalese mubuyambe mubulabirire kibi nnyo kibi ddala ate n'abalala bonna ate era mmaliriza mu kkowe lino nga neebaza mmwe abannakimyaso okumpita ne mumpa omukisa esewo. Okay. Nalubega Grace tugenda direct ku bintu byoyitamu obwangula akalulu ne bakakubako njakayita ne bakakunya nawangula nesirangirirwa wawangula notalangirirwa. Okay. Kakati mweyembeera twawuliddeko nti kooti ate kooti ekwagaza ki mu kaseera kano bakubba nokkiriza embeera yaliwo kati ate kooti ekuyita mbuno ogenda kusasula ssente. Neyanziza dokita naye njagala eggwanga limanyi nze si lwasoose okunziba. Nze natandika okwesimbaawo mu 2008-2009 ne batulonda 2011 nali nvuganya n'omugenzi kati mukama mumuze mirembe omukyala Honorable Minister Maria Mutagamba naye nze namusonyiwa naye akalulu ako era ne bakanyagako kuba nakawangula ensi ekimanyi ne tukomawo mu kalulu 2016 kalina omugenzi Robina Ssentongo n'omukyala ono gwendi mukutunka naye Kinyamatama era n'atukola kyekimu naye nzikiriza Bayibuli egamba nti mubeere b'amazima mubeere b'enkanya mufune emirembe gya Namaddala. Nzikiriza akalulu ako omugenzi Robina Ssentongo ali atuwangudde. Nze nali ku kaadi ya Democratic Party ebiseera ebyo yali ku mupiira Kinyamatama yali flag bearer w'enaabeemu naye akalulu ekyamazima nze ku lwange ng'eyakalimu mukyalo oyo alabika ali atuwangudde ate nzikiriza nali namba 2 ya Kinyamatama yali badde namba 3 naye era ne bakayola ne bakakola ki ne bakayiwamu lwaki ono history muleese nti ekintu kino kizze kyeddiŋŋana naye buli ekituuka ku munnaffe omu abala ne tuzimba emikono y'ensonga lwaki tekikoma. Era nze njagala okusinza n'okusaba bannayuganda nti buli nsonga ekwata ku munnayuganda munno naawe faayo. Akalulu akawedde twakagendamu 2021 nzikiriza nakawangula nesirangirirwa ku luno twalimu nze nali ku kaadi ya National Unity Platform omukyala Kinyamatama ne kaadi ye NRM yamulema okuwangula otegedde naye nze kyenalaba mulakaayi amagye gafuuka amagye obuluni babuyiwamu era sebo njagala nkubulira Rakai district waliyo amagombolola agamu zagenda okubeera essaawa 5 ng'okulonda akalulu kwa president kawedde amagombolola nga Kibanda amagombolola nga Kiziba Kyalulangira ng'okulonda omulonzi bajja bamugaa nti ozi kulonda bantu byahwire kwegaba obulu bonna ne babuyiwamu amagombolola agamu nga lwamagwa polling stations ezisinga ne bugenda mu isi bamagye gajjanga ne gayiwamu abalonzi ne babikuba ne babyasa ne gayiwamu lwakuba size na ipapula ebyo naye ku ofiisi yaffe ya Noto tubirina polling stations nnyingi
era sebe waffe Rakai yosanga polling station nga abalozi tugeze bali bisatu President Museveni nga alina obulobuli 5 ate nga ne President Kyagulanyi alinayo obuli 10 era polling station ezimu ne bazisazaamu era nga ntunudde mu kamera yo ekironge nkiraba n'atulonda omukyala Kinyamatama yanyira ku magulu gaabo n'atugamba nti obululu bw'abakyala bwali bumaze okubbwako obululu emitwalo emeka ebiri kati osobola okutunulya obululu emitwalo ebiri egyali gimaze okubbibwa nga okulonda kwankya n'omanya nti ate gyawunzika nga bagiyiddemu Kinyamatama awo tosobola kwekanga kubanga mu mateeka Electoral Commission bwe yali badde office ye Rakai receiving ebikozesebwa mu kulonda okuva mu EC twali tuteekeddwa okubeerawo era ffe nga bannannuupu twatwala obudde ne tuwandiikira office ya Electoral Commission ya Rakai District nga tubategeeza nti kitukakatako okubeerawo nga tubajjukiza amateeka kuba munnange bano abakolera gavumenti simanyi babamu basoma amateeka oba bateekayo asobola simanyi naye ffe twabajjukiza ne tukola obwaffe naye era kikwewuunyisa nti obululu bwali butuuka era ffe tetwayitibwa tetwaliwo ekyokubiri twewuunya nnyo nti ne bokisi ezisinga twasanga nga bazimenyeko siiru ate era kino kyatulaga bulungi nnyo nti akalulu kaali kabbiddwa kubanga omukyala yali akulira ebyokulonda wali badde oyitanga returning officer kyala Nabukeera Saala oyo yakyusibwa nga bulayi ennaku 2-3 tulondewe ekigendeyo kyali ekyokutuusa kyali kinga amaze okumala mu geemu yaabwe nga bokisi zimaze okusumululwa obulwa tutegi buyina okugenda ne bamukyusa kakati ono gwe batuleetera twakananga kumubuuza naye eno siiru nga teriiko ng'agamba nze nazeekosa gulo nange sibimanyi naye nga eyo yali kaali kakodyo okubbira wakalulu kaffe entandikwa bwetu bwe yali twalwanako ekisoboka era bamukufe batusongamu nemmundu zibansongamu nemmundu kyala n'agamba gwe bajja nakukuba nsasi bajja kusiba era bokisi ne zitwalibwa wakati mu kulwana ne tuwandikako ne ku kiwandiiko ngaffe abaali beesimbyewo era n'abakiikirira kandidate wa NRM yakisayiningako naye ne tukiwa omukyala eyali avunaanyizibwa okulonda mu kaseera ako n'atugamba yita receiving kiwandiiko kiro ne tugamba omukyala DPC n'atugamba eyo si ye ofiisi ye era n'oluzika nga batugambye mujja kugenda mu kkooti eyo Rakai district gye tulimu okulonda kwagenda mu maaso ne kulondibwa mu ngeri gye nkugambye naye era ne tulabika nti ekyamazima Kinyamatama singa tebaamuyiramu kalulu yali balina namba 4 kubanga olaba n'omukyala yali talina kaadi gwe bayita face bagondi yasobola okufuna obulobuli mu 1.5 ng'abufunye nga ye kakati mbuuza oyo omukyala Kinyamatama ye mwali musanyufu atambula Kinyamatama oba musanyufu oba si musanyufu siyinza kukulimba kubanga n'abalonzi ne kati essaawa zino omubaka aliyo ye mubaka yalangirirwa gwe balangirira naye nga ekisinga okwewuunyisa nze President Museveni simwagalangako naye olunaku lumu yayogera ekigambo kyenyinza okukkiziganya nakyo Museveni yagamba nti mu bitongole bya Uganda n'amenya ekya poliisi n'amenya essiga eddamuzi n'amenya ebitongole byonna n'agamba mulimu kawukuumi okkiriziganya naye nze tolwaliro naalibadde siri wano kubanga mukyala Kinyamatama Juliet Kesubi gwe balangirira naye tateekeddwa nakubeera nominated bati walina namuwandiika ate lwaki ate amateeka kye nakugambye nti abantu bateeka mu ofiisi tebasoma amateeka oba tebabitegeere balina kukola etteeka ly'ebyokulonda liri clear ku bukwakuliza obungi obulyo kankunokolereyo kano kagamba nti gwe okukuwandiika oteekwa okuba nga oli mulonzi okukuwandiika okuvuganya ekifo kya Parliament oteekwa okuba nga oli mulonzi si nsonga olondera Kabula Maido si nsonga olondera Manafwa si nsonga naye oteekwa okuba nga oli registered voter era ng'oli mu National Voters Register awo kabunjaga buuza ekibuuzo oyo Kinyamatama teyali mu register teyalimu byaddala obo Kinyamata omukyala eyalangirirwa e Rakai atamanyi mannya ge butuufu kuba nange nnyinza okuga nti sigamanyi nnyo nze lwakuba sizze nga simanyi nnyo ebibuuzo bingi byogenda kumbuuza naye naali kuleetedde nomination form ye yaliko amannya 5 ku 6 nomination form egi era neebuuza omukyala Saala yawandiikani kubanga amannya agalangirirwa era kayifa okwesimbawo bali batusaba miliyoni meka miliyoni 3 era nze nalubega nazisasula era ne risiiti ne bagimpa nalubega Grace miliyoni meka miliyoni 3 Kinyamatama tagirina
receipt kuyasasulira sente ba nominating mumanya ge bagazetinga tajirina era nze ngamba live kaba nominating atasasudde bala kuba ali mu above simanyi ojjo omuyita no muchaza akwetera receipt ngerika amanya ge nominating abantu bera kayi balonda agikuletere wano era nga ne gazeti ya mugazeti agikuletere wano oba bamwandika tasasudde returning officer ali mu Uganda oba kyali kisikirize omukyala bamwita Nabukera Sala oyabera Muganda abawa wano nga mu Uganda ate abamanyi kupowa ngabi abamukulu wange namulaba emyaka gye baba wange naye ekyasinga okunnuma mu kintu kino era kyova olaba ntandise n'ekigamba nti ekikwata ku Nalubega dokita kikukwateko nga bannayuganda kubanga omukyalo oyo Kinyamatama nze namusooka okwewandiisa lunaku olusooka agega amanya geego naye batujogedde waffe wano naye njagala nkubuulire nze bantuuze essaawa 2:3 nga baganya okumpandiika nga bannanga ekintu eki nti kubaali bansemba newandiise kwaliko omuwami gwe bayita Katende Nuwa yali yasembye eddaka ndeti omuki omulala ne bantuuze essaawa meka sawa 3 bantuma omuntu omulala ateekwa okujja ajjuze nga tannasemba muntu mulala era twaleeta omuvuka nga bamwita Muwonge kitegeeza omuvubuka yali wali gwe bayita data entrant yali byayingiza nga abigoberera n'asobola n'okulaba nti oyo akola naye batuka ku Kinyamatama baali bateeka okumala okuwandiikamu amannya ge ekifaananyi kye nekikola ki nekijja ku kwali nga bwolaba kamera eyo naye neebuuza omuvuka bali bamwita Ivan yali wali nga yatukebera ya verifying yakebera mannya kigiralaba kubanga agamanya ga Kinyamatama Isubi Juliet Kesimanyi bitya bwogateeka mutegalina we galabikira kitegeeza bali balina mufugoberawo ate nakankule ne kino kyabika kabukumiza alimu omukyalo oyo kigambibwa imbu bamwandika n'obudde buweddeko amateeka g'ebyokulonda gagamba ssaawa 11 naye simanyi oba kompyuta zeeraaka ezo tebannazikyusa kuba bino nyiza okuba mbyogeranga ne kompyuta ezo baazikyusa bwe bali tebannazikyusa baalireese obudde n'essaawa n'eddakiika zibawandikirako Kinyamatama wali ntegedde Uganda gye twogereramu tebamuwandika mu ssaawa zebalina tuwandiikiramu ekyo nkimanyi naye Kinyamatama bamuwandika mu ngeri yakanagendyamu awo omukyalo yali mu palamenti eri eyago okimanyi bulungi nibabawa n'oluwummula lulamba bagende batereza amannya bakole batya okitegedde naye Kinyamatama ayinza okuba ebitya bikola kyenga bwe gambye nti bamuwandika nga ne miliyoni 3 oba oliawo tazisasudde kuba nze natunya nomination forms ze saalabako general receipt kwe yasasulira sente miliyoni 3 zisoma mannya ge mukyala Kinyamatama mu Uganda yonna ye mukyala gwe bawandiika nga talina na valid mu Uganda wabakiyita batya ekintu nga talina valid national ID endaga muntu nga ya kiseera ekyo wabakiyita yali invalid in other words nga takkirizibwa whatsoever kubanga akubeera nominated naye Uganda yalero nga bwe nkugambye kubasooka weebuuze nze bwe nagenda mu kkooti nali nsuubira omulamuzi Esther Nambayo okutunula mu petition yaffe ayita omukyala Saala Nabukera kuba tafanga nze kugambye oyo omukazi yamala okugusa geemuzi zaabwe bakyusa mukyuse kyekizibu ekiri mu Uganda wano nti omuntu bw'akola ensobi bakyusa mukyuse tebamusiba tebamugoba tebakola ki kakati ebintu bino olwokuba nti bannayuganda mubitulekera ffe Bannalubega bwe kyebakidde kyova olaba nti mu buli kitongole kati bwe kiri kati kankuwa ekino ekikyali current kyekye Masaka ettaka ly'e Masaka eryo ery'abaana lye bayita children's park eri mu Bakalula amaaso okikkiriza nti baasituka ne bagenda mu lands ne babagamba nti ekyapa kyasiimukamu ekyapa ekya children's park nga kyasiimuka mu lands mu byonna kyakyafeedi ate ne balaga nti waliwo omukyala ayina ekyapa era ng'omukyala mukambwe nnyo amagye gamukuma poliisi zimukuma n'ekibaati bakikubye ku ttaka eryo Masaka wano naye omukyala obukumi bwonna ne babumuwa n'awuliriza n'embeera waffe okumukkiriza nti yafuna ekyapa mu mutuufu naye ng'ekyamazima ettaka lyali lya state council ya Masaka kitegeeza omukyala ono okulifuna yali badde agula ku state council yawa ye Masaka naye omukyala yadde alaze nti alina obwannannyini paka koosa jjo
omukyala Honorable Juliet Kakande, Honorable Bedwani Kanduza n'abalala baagassa amaanyi ate ne balyoka bazuula ekyapa nti kikola ki tekisiimukanga nti weekiri era ne bakizzaamu. Nze njagala kubuuza abantu era jjo bwe twabadde ku Impact Radio nababuuzizza nti ekyapa ekituufu kyasiimuukamu kitya, ani oyo akola mu landizi alina rabba ng'asiimula wazzaawo. Tebamukubira kusiimula. Nze ndi musomesa wa nasale, omwana wa nasale tetumukkiriza nakubeera na rabba mu nsawo ye kubanga ajja kusimula ne byetwetaaga akole ki kati bano abali mu landizi nga balinga abataasoma nasale nga basiimula n'ekyapa ekitannavamu ne bakisiimula ate n'ekikomo ne baddamu ne bakizzaamu. Nababuuza kati wano mu Uganda bakozeewo ki? Omukyala oyo bamukoledde ki? Kubanga singa eno ensi yaffe etambulira ku mateeka, oyo omukyala singa yakwatiddwa bwe balizudde ekyapa nannyonnyola kuba kati yamanyi engeri gye bakidiriitingamu. Oyo omukyala yamanyi ekyo kyalina gye yakijja nabakyala bakifojinga. Ensonga ekwatagana bwetyo bannayuganda bandibadde tebatula wansi kuzinga mikono. Nze nakugambye nti akalulu akasooka aka 2011 mutagamba yanziba ng'ensi eraba. Buli muntu n'asirika. Obuulirawo singa twavayo ne tugatta amaanyi nga bannalakayi ne Robin Ssentongo tebaali mu bbi. Niyo okuba nti bebanziba abantu bakola bati ne Robin Ssentongo ne bamubba ne bakola bati kati bano abasajja bo bala kyova olaba nti ne pulezidenti wange Kyagulanyi bamubba. Kuba bakimanya bannayuganda kasito mubba ng'akomaawo. Nze kankubuulire mmwe abakyazaala abaana mubaweerere, mmwe abantu abawana bannayuganda abawana muweerere abaana. Olunaku lugenda kukyanga omwana alina kusigala kimuli mu mutwe kyokka. Ettaka balitwala mutunula. Singa bakeera ku makya ne bagamba nti bagenda kutwala ettaka oba lyerusanja linalaba era lwanyinya abantu ffenna bannayuganda ne tuvayo ne twalinyako abantu be bana abasajja singa bati olwaliro njagala olinnya ogendeko mwankole nti ogenze kulayika y'ettaka ne bweyabeera tosobola naye bali mu kutwalira ffe era wano buli muntu ali bw'ati bagamba ebyo bya Nalubega ebyo bya Kyagulanyi ebyo bya Gundi. Bannayuganda yonna gye musinza tulekeraawo ensonga ozitwala tuti bano abasajja tebazannya ate tebeebase kati bakyali basesemya naye era nategeddeko nti mu Masaka ebyapa bingi sebo ng'osanga plotinga eno ng'eriko ebyapa bimeka niti wali afaayo kulwanirako munne naye so bano abantu bakyatugubaganya olunaku lugenda kukyanga twakyalwana omuganda wadde alina kababuuza nti tobye ku musango gwange kyemanyigala kugamba nti bannayuganda bali bakiwuluzizzaako nti no there is tomorrow nti ebintu bisobola okukyuka tekera bakyagulanyi bagende balwanyi not knowing nti enkya kijja kulira gwe nga tudda ku musango nze ndisa ebineewunyisa bingi olibaddeko nti kiri mu Uganda yokka nti Minister of Health nga yasoma economics, Minister of Education nga yasoma art and design, Minister of Finance nga yasoma counseling and psychology. Get my point? So ojja kwesanga abantu bali ma offices nga sibeba abatuufu abalina ozziba nga tebamanyi kiki balina okukola. Kati njagala okubuuliza kati mukulembeze akulira ebyenjigiriza mwengu njagala ombulire yasoma biki tudde ku musango gwo yasoma biki ate kakati nze leka nkubulire nze ndi mukyala musomesa omutendeke bamutendekere kule Makerere University. Nze njagala nkubulire tunula kati ku syllabus ng'egye bagikyusizaamu y'abaana ba secondary era nze mukyala wa Museveni munnange generali ensonyi wa busonyi yine nze kyendaba kyenjogera nze ndi mukyalo omutendeke okusomesa secondary nga tonnaba kunteekateeka bye ngenda kusomesa mwana wo omutwala otya n'ondisira omwana musomesa. Nze bwe bandagala okubuuza minisita ne minisita olina okutwaliza wamu bwe baali bakyusa sirabasi y'abaana baffe bano abasiniya wano siniya tukati abo batraininga musomesa ki tewali kati omusomesa omusuubira asomesa ki kati bwennyini yamukana ne kugamba nti nabwe tebamanyi basomesa baana baffe olowooza nti byakusaga gwe kiwa obudde bajja kujja beetonde bajja kujja beetondere eggwanga waliwo nakyazaako nambuuza naŋŋamba nti no nsobola okuwa biliyoni ya sente bw'ondaga P7 ya Minister of Education ne senior 4 ne senior 6 ne mugamba analyst n'abakuzaalibwa sebi kati gwe ng'ekyo tonnabakuzaalibwa naye era nga bannamawulire munoonyereze kati nze njagala nkule nono omukyala Kinyamatama gwe ndi mukwegeka naye era kigambibwa nti neetawulo ebirimu ebirala kati yasoma nakusoma nze simanyi nalwaki atumalira obudde kubanga Robin Ssentongo baali mu kooti byebimu ku baali bamuvunaana omuntu asobola kuŋŋamba nti P7 yagisomera ku Ronald Ruta kati nne Nuwa n'avayo n'akugamba nasomera ku Ronald Ruta kuva P1 mpaka P7 oyo omuwala sisomangako naye ate emyaka nga gyogera nga gyejo twabadde batula omwaka gutya gwegumu kubanga kankuleko bw'otunya omukyalo ono engeri gyakyusakyusamu ebiwandiiko n'akyusa kankubuulire dokita wasoma nasoma teri muntu ayinza kusuula mannya gali ku mpapula ze zeyasomera nga zizeeyi ekyamaanyi ogattako buki bugasi
nze papula zange ziliko Nalubega Grace okitegedde nafumbirwa nga 7/7/2007 mwami wange Yinkwaya Livingstone ate nga 10/6/2007 nazaala abalongo nsobola okugenda n'enkyusa n'eŋŋamba nze Nalubega Grace naalongo mukwaya byonna ogattako buki ebyo bigatta ngenda kuwaako ku Didipol yalaga nti amanya ge yakola ki yagasuula tosobola era oyo talwanirangako mpapula ezo tosobola kusuula amanya go nga wagasomerera kinamatamalika kulimba nsi kubanga essomero gyagamba gyatulya senior 4 ne senior 6 wabayita Green Valley mbuli aliyo mwankola eyo terikyaliwo nanongerezaako balisangula naye terikyaliyo balisanga bwe basangula ekyapa byagendanga ekyapa nabuuzako ku UNEB bangamba nti UNEB yo obuvunanyizibwa bwayo okulaba nti ekuwadde akapapula kakosi kakota tebamanyi naye kati bw'otunuulira adjustments zebagenda bakola bagenda bateekako obufaananyi katulowooze nti ebirundi bijja kukyuka naye era musobola okugenda maaso nemunoonyereza naye era kyenkugambye nalaba nga tekikyagasa kunoonyereza kubanga naye era wenjagala tusooke tudde ku musango omuntu mukulu kati bano abantu bakulanga ki mu kiseera kino anti nga bwe nkugambye nti bwe twava mu kalulu twali tetumatidde ekisooka twalina obulu baali basizayasiza bwali bungi naddala mugombola ye lwamaggwa yes nga era abo twabatuliza ndoza next week tugenda kufuna that particular evidence yes tujja kutambula kulaba ekintu kaba kigenda nkutwalayo ife twali tulina polling stations ze bayiwamu obulu ne bubooga okitegedde Munakai district nga baliwamu obulu ne bubooga fe twali tulina polling stations gye bakwata abantu baffe ne babajjawo ne babasiba eyo mu Ntanta mu Kitawuni Council ne babajjawo ne babasiba ne bateekamu twali tubirina bingi twali tulina abaana be bawa ssente ne babagambirawo mugenda kulondesa wano twagala Museveni wano twagala Kinyamatama nga tubalina abaana kuba Kinyamatama yagenda n'abasinkana mu ggombolola y'omuddwaniro abaali bagenda okulondesa n'abo wa miliyoni esente ate abaana bali veredo tugobera mu kkooti okutuweera obujulizi twali tubirina naye kakati wakati awo ate jjukira ffe nga Nuupu akakiiko k'ebyokulonda kaatuwa enkalala ezo ng'obudde kumpi buweddeyo twali tutudde awo ku mmeeza omuntu omu n'atugenda n'atugamba temukkiriza n'ekisooka omukyalo oyo si mulonzi era teyeeronda aveeyo akugambye nti nalondera bindi oli munnamawulire muyita omukyazi Kinyamatama muyita omukyazi wano ajja akugambye nti omanyi abantu nga batya kamera abo anti era bamanyi ebizibu byabwe omukyalo oyo bwe tukizuula nti n'okuba teyali muki mu National Voters Register ng'amateeka bwe galagira ajjukira baali bamaze n'okutubba n'ak'omu bokisi nali muwangudde amazima agamanyi lwakuba beena ali mu bakalu tebakkiriza oyo Kinyamatama singa gaali mazima na bwenkanya ali namba 4 kuba n'akeena ali mu Kamulema mwanyi mukyala Asha Kayanja yawangula kadi ye n'ali kana tokuwanguza era mujja kudanga n'akeena ali mu akaabwe ke bayiwa mu Kamulema era nze nsobola okugamba nti nga batandise okuyiwa mu akalulu oyo omukyala oyo ani Asha Kayanja yali mwennyina wa Jeno Kayanja era Jeno Kayanja era atandise okuteekawo embeera ey'okukuuma obulungi akalulu ne bamuwididrobi nga mufimu akimanyi bamuyitayo Jeno Kayanja yazibizayo mulaka ibisi ng'agoberera akalulu tiyalina tabu yali agobera bugoberezi naye kasita batandika okuyira mu Kinyamatama bamusikayo bamuwithdrawinga anti ebimanyi byabwe manya order ni order lakini misijui naye bamuwithdrawinga kakati ne bakayonga bye baali baagala twasalawo ne tugenda mu kooti twagenda mu kooti nasooka kwebuuzako ku balooya ensonga zange nga zitegerekeka era nenkwatagana ne balakani company advocates ne baŋŋamba guno omusango tugenda kuguwangula kubanga jjukira era kyenkugambye nti Uganda yaffe kawukumi yasooka ne musiga eddamuzi mukama nsaasire nze bw'otunuulira omusango gwange n'ogwa wakayima ono w'ennansana eyitibwayo tegena we gwawukanira abalamuzi b'e Uganda bamuladde okusetinga president bajjayo wakayima ate nno ye wakayima ng'amanya gabuukabuuka ne bamugjayo mu palamenti ne bateekayo kibiriga Ssebunya ali namba meka flaga byala w'enaalemu okitegedde naye kugamba ne weebuuza nti abalamuzi abaasala omusango gwa wakayima be baali ab'ekibuggwe ng'abaasala ogwange be baali abakugu oba abange be baali abakugu ng'abaasala ogwa wakayima baali bakibuggwe naye gavumenti eno ekimanyi bulungi nti akalu bakabba era bakimanyi balina okukabba kyova olaba luli edda ng'omuntu oba tomatidde mu high court
wekubira endulu mu court of appeal bwe tomatidde mu court of appeal ogenda mu supreme court niwe yongerayo kitegera kakati ebyo government ebyo mu kukwata mu ssemateeka ekyo bakijjawo bw'ova mu high court ogenda mu appeal oba tomatidde olina kukomaawo nze era singa tewaliwo siirwawo nze nakati nkyalinda gavumenti eno eveeko yakyakulanya ejje nja kugenda paka ne mu East African Court oba na mu yansi yonna kubanga kibi nnyo omuntu zanga tumatidde mu Uganda eno gye tuli ate tetusobola kumatira awo mukyala koti y'e Masaka balooya bange bagamba ne bagamba ensonga zonna weeziri naye leka tuconcentrating okusinga kweriwa kweno abalamuzi bajjadde wakayima nabo balina okujjayo ono gwe bakutwaleyo ate wakayima ali namba kibiga ali namba 3 ne bamutwala ate gwe alina namba 2 nekyalala nga nkubyeki ne muteeka tugamba nti omusango omukadde gwe gusala omupya kyenkugambye nti abalamuzi bano kino kiri kyaliwo kifanagana era kino wano woolaba ndi wano ndi mu kusaba bannayuganda bonna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda abanaawulira ensonga yange bwe kiba kikyasoboka bannyambeko tweyongereyo kubanga siri mativu kubanga abalamuzi be Masaka bakkiriziganya nange nti omukyala si registered voter era ne balooya be kyabakuba enkikwe ne beekangamu awo ne bakuba ku busimu naye ne bakkiriza naye ne bagamba nti Nalubega gwamusinga kubanga tiyayamba akakiiko kabyakulonda kagamba nti omukyala ono si registered voter njagala kumbuulira nze saali mukozi wa electoral commission absolutely tewaaliwo tteeka ligamba nti wemba saategera sisobola kuwaaba okitegedde ekyokubiri mu kifo ky'okuyita nabukeera nnyonnyole yamuwandiika atya mu kifo ky'okuyita oli omwani yali abayingiza Ivan yali ayingiza nti ono omutuufu bamunominatinge bajje bannyonnyole oyo omukyala bamunominatinga batya bamuteeka ku nzi naye era yekooti yomu egy'e Masaka bwe baatuka ku musango gwa munna NRM Katushabe Lucy Katushabe yalawawaabidde Christine Ndiwalana ng'amulanga obutasoma nalinda kooti egambe nti mukyala Katushabe gwakusinga tiwagamba kakiiko kabyakulonda nti omukyala nti yasoma nolwekyo Ndiwalana nagenda mu maaso bwe baatuka ku NRM ayikooti e Masaka oluyimba lwakyuka ne bagamba oli mutuufu omukyala nti yasoma nolwekyo akole ki ati neebuuza Esther Nambaye ataasobola kugamba nti Nalubega mutuufu okuloopera wano yatategera mateeka oba ye yali order from above kubanga lwaki tebasobola kugamba Katushabe nti naawe Katushabe gwakusinga tiwagamba kakiiko kabyakulonda naye Katushabe bagumuwanguzise Masaka mu high court era Ndiwalana yeekubira ndulu mu court of appeal alabika gye yawulira mukazi wattu yogaga naye babaffe kyakatutuulamu naye nze mu byonna ekyasinga okunnuma n'olwaleero kyenjagala buli munnayuganda ategeere nti omusango gwange tegwawulirwa omusango gwange mu Uganda yonna gwe basooka okuvunvubika kye mutuufu simanya abalamuzi Mukama yali balamula omusango gwange bannawuli bamalanga kunkubira tebagutimbye ne mukuba essimu omusango ogwo tegutwaliddwa Kampala akataba kange kajja luvannyuma nnyo omusango ogwo tebagwalokeetinze ogwange bakuba essimu alaka ng'akubira chief registrar ekyalagirawo nti ekyo kyali kiraga nti obwange gwali gwakukola ki gwakufutyankibwa tutuuka mu kooti Kinyamatama teyalinnya Kinyamatama ng'asitya gwe ntya Katonda emirundi gyonna gye baatuyita mu kooti teyalabikako omulundi ogwasooka nga tugenze okuharmonizinga nga kooti babayita bwe munaatambula lijeswa yennyini yajja omukyala n'atugamba nti Kinyamatama tagenda kusobola kujja mudde eyo netuddayo yennyini lijeswa ye yajjalijeswa yennyini yajja mu kooti n'atugamba nga tutuddeawo n'atugamba Kinyamatama tagenda kusobola kujja mudde eyo netuddayo netuddamu netukomawo ogwokubiri ne batugamba bigambo byebimu kati kola lwe twakomawo twatuukira mu kooti nga Kinyamatama alina faamu zeezi ng'alina Magina ng'alina ne bamareedi baloye bagirundi emeka nga nze Nalubega nnyina etya netuyingira mu kyembaazi omulamuzi n'atula Esther Nambayo nendabya ddala ng'omukyalo oyo ali siriyasi nga mmanye kati bagenda kunnangira mumenga kibwigese bunnya naye mwanyi muyizi yayimira niyeyanjula n'ayanjula Kenesipoka kandi we twali n'ayanjula ne saidi y'abali ne bagamba nti Kinyamatama tazze omulamuzi yennyini Esther Nambayo n'atugamba nga bw'atazze mugende mukomeewo ne batuwa ddeeti endala awo mbabuuliza what should be the procedures or the proceeding singa oli abatazze
munnange nze nandirowoozezza nti kasita kooti ekumanyisa nti olina okujja n'otalabika kooti erina okukola emirimu gyayo. Leka nkubuulire bwe twakomawo ogwokubiri era bwekityo bwe kyali alaka ku luno yaliwo alaka mwennyini alaka yayimirira nayanjula abantu bali nanyanjula n'ategeeza omulamuzi Esther Nambayo nti Kinyamatama takoze eki nakyo kyammala amaanyi ng'ate bakama bange wabaloya bange ng'ate batusa ne point ogambe omukyala takoze eki ku mulundi ogwokubiri Esther Nambayo ne bw'aba ndaba yali baddemu obuntu bulamu yali badde asobola okugamba mu buyinza obumwebwa kooti nti Kinyamatama aweereddwa emikisa ekikola ki egimala ate dokita bw'otajja looya wo najja obeera ozze obeera okiikiriddwa. That's why nze njogera lukya nti nze omusango gwange tegwawulirwa kubanga bali balooya baali badde bawoza n'abange baali badde bawoza nze nali nja kubeera mu kooti ne bwe saayogedde naye bano bali badde bakola ki bawoza. Nze kino nkyogera nga sikitya abalamuzi ne balooya kirabika bwe bagamba nga Kinyamatama don't come basobole okufuna bwe bawanvuye ensonga yaabwe. Bwe mbe kitentebereza kityamu bansonyiwe tewaaliwo nsonga lwaki kubanga kooti byali badde nga yeetaga Kinyamatama baali mutaddeko ekibaluwa kibakuntumya ekimukaka okitegedde naye batukama. Nze njagala ogende mu kooti y'e Masaka bakuwe recordings ezo oba waliwo nga balooya abange bawoza nga n'abakinyamatama bawoza batya kamera zammwe zino okuba tunamu nga ddala tutegeeza ensi nti Kinyamatama yali yawandiikibwa mu bukyamu. N'olwekyo ne bawunzikako mulundi ogwo nga omukyala agamba nga n'okukola atabalaata ekitegeeza nti Kinyamatama talina mpapula talina national ID tiyagirina bamwandika mpozi nga afunyefunye kubanga twagenda mu kooti yaleeta yabituli yena tulaba nti bagiprintinze leero. Nze nkugambye ti yalina kubanga singa yali agirina mu kooti gyali badde aleeta naye era gye batulaga mu kooti ngenda kubaka ekifaananyi kyayo ngirina mu simu nga yabituli eri mu mannya gali ge yasuula 216 kakati bubulaga jjavu bwa kikaaki obadde mu parliament before yali mu parliament ate ne mu parliament era bamwandika talina kyayina ojja obuze ku kuloya gwe bayita Medad Seggona omusango gwe yagula emitambo n'omugenzi Robina Ssentongo omukyalo yawe mulemirembe bamusala ensawo n'akita naye Esther Nambayo mu bigambo bye yagamba kakati mugende muwandiike bali abannalubega bawandiike n'abooli bawandiike ennaku z'omwezi gw'ensiisa wasatu nja kubawa ensala nga tafa nayo tafa nayo n'abyogera bw'atyo twali tufuluma ne mbabuuza bannamateeka bange ne bagamba naye sibitegedde emirundi gyonna gye tuzze mu kooti tetuwozezza nangamba nti kakati olaba oli omukyala tazze but I think it is very fine ne mugaba very fine how bano balooye babaddewo faamu zimmeka biri ki ekibaganya okuwoza. Nina omusajja Muyizi Samuel gundi Muyizi Samuel musajja mukugu nina alaka musajja mukugu oli naye yali ayina ababenga bonna bakugu kiki kyali kyabaga nakati singa mu tufu njagala esigedda muzirive lijje linnyonyole mukawayiro ki Esther Nambayo muyasinzira okugamba nti nno balimu okuwoza kubanga Kinyamatama taliiwo kawayiro ki yakajja ludda wa Esther Nambayo okujja kugamba n'abantu bagenda kutunyigiriza tumala okuvaawo tugenda ennaku z'omwezi zibatugamba okufunirako ruling tetwazifuna sibo mu Uganda yonna ogwange babutekako online yagamba agenda bitekako online nga kyatayagala nakuyimira mu kooti e Masaka agambe nti nalubega gukusinze tiwagamba mukyalo ono nga kamera muzimutaddemu kikyuka ekyamutiza kiki ekyamugana okujja e Masaka abisomere mu kooti lwaki ogwange babutekako online emisango gyali gikyaliyo kiki ekyagana Esther Nambayo okuyimira mu kooti e Masaka naawe ensala nga bwe baweeya katushaga oba kitegedde n'olwekyo kisobola kuga nti nze ndi mumativu era bwebali basala omusango gwange nze nasigala nkaba paka ne leero bannayuganda tumala okuva eyo banteekako okusasula engasi anti omanyi kooti ze Uganda zino nzibu bw'owawaabira omuntu bwekyali badde ndooza mu mateeka nti bw'omuwangula balaga ensaasaanya naye kyenjagala okutegeeza nti essente za high court e Masaka ze bansalira zaali zikunukiza obukadde 40 naye singa mbuuza abo abalamuzi oba be baregistra abamuwa costs ezo ddala zaali zaaki Kinyamatama atalinyako mu kooti balooya baabataawoza obabula bwe bawandiika pages 12 mekani bakola submission bwe babawesa miliyoni ezo zonna zonna kati ezinnimi kati kankubulire miliyoni 3 lwaki baasala omusanga bagamba nti noli akuwangudde mu ngeri ki anti bo omulamuzi Esther Nambayo ng'amaliriza ndowooza ojja kugenda ebisaakingeko banja kuwaako kopi ya ruling ng'amaliriza
yawunzika agamba kubanga baloya ba isi n'abono bonna bawunzika bagamba nti Nyamatama kituufu si mulonzi naye Nalubega yagaana okuyamba kooti okitegedde yagaana okuyamba akakiiko k'ebyokulonda mu kifo ky'okunenya bo ab'electoral commission kubanga ne byabakama yali asaana ayitibwe byabakama yatusindikira nabukeera Saala naye bakiteeka ku Nalubega ate ne batakomawo ne banteekako engassi naye engassi eyo nayo nennyingi bantu mmwe nga tuyagadde kugwa muntu mulago mu mutu ga Kinyamatama akwesizo mwamuwaza ati balimutendeko nga mitwalo 2 oba 3 oba miliyoni oba bali bakkiriza si mulonzi lwaki ali mu parliament kyenakugambye nti omusango gwange singa nnyina nnyambako nalibadde nnyendo bana mu kooti ya nsi yonna n'empapa wa biraluza na gavumenti oba kitongole sigadda muzisimanyi kubanga ekisooka kya binanze saali mukozi wa electoral commission tebinkwatako n'ekyokubiri tewaliwo tteeka likugamba nti tosobola kuwaaba nani nteeka okwaba wonna wentegeeredde kubanga ekisooka kya byonna etteeka ly'ebyokulonda likugamba omuntu nga bamulonze omuwa n'ennaku 40 n'omala omulira n'amala omugazeetinga owulidde yes bwamala omugazeetinga n'olyokozesa nze bwalabiko ku kipande ekimu ekyaliko miliyoni 12 n'ezigwamu ekyo lwaki bakimpanga fayini nti omuvubuka gwe nasooka okukolegana naye ayina loyo omu yakolegana naye yabyegaana ne babitwalayo Masaka ne babifayiringa okubifayiringa obufayirinzi ne tubijjamu ne baŋŋamba ddayo bijjamu ne tubijjamu baateekako okosira bukadde 12 mu emitwalo 74 kugamba otunuulira abantu baffe n'ogamba naye bano batuwala na buwala nnyo bate batwagala ate kankubulire wekubira omulanga eri mu mateeka naali badde tubeerawo nga tukanya ku costs ezo because it's a win-win situation mpa bweziti naye wa spending otya bwe bityo naye nze saaliwo nga bateekako engassi eyo saaliwo saakiikirirwa naye ate bo tebambuulira nga nze client waabwe nti ennaku z'omwezi bwezi twali tuyitibwa mu kkooti e Masaka nagezaako nenkubira ku mukulu Kenespoka kandi essimu kubanga bankubira ku ssaawa eyo Nalubega tuli wano kkooti etudde naye tetukulabye ne mbagamba ku ki nti wali tulina okujja tukanye ku oba baalya ekyo gw'okyogedde engeri gye tuli mu kamera kirwa kiba kinjogedde bwe nti nange nina amagezi amazaali bwe mbigattagattamu kontinotute omutu gwe twabawaabidde naye kugamba Roger genda onkiikirire ne balaba nga ebyaddala omusango lugenda mukwata nakugambye nti n'omukulembeze w'eggwanga General Museveni yagamba kawukuumiziri buli wantu kakati ate ne bano bantu sina nyo kyenyinza kugamba naye kyenyinza okukugamba ekyamazima Alaka ne Company Advocates ya receiving ekiwandiiko ekyo on my behalf tebankubira simu okumbuulira tebagendeyo kunkiikirira bwe bandibadde bali tebakyagala kukola transaction yonna nange tebaali receivings Abalaka nga mundaba bwe bandibadde tebagala kukiikira Nalubega nti tugambe baali bakomyawo okukolegana nange tebaali receivings ekiwandiiko kyonna nga kya Nalubega baali bagambye munonye Nalubega mukole ki mumusavingi essimu zange ezo zibaako nakati ndi kumpewo naye mu nsawo mweri erikomu oba kitegedde bandibadde babagamba munonye Nalubega naye barecevinga tebankubira tebagendayo oba kitegeera kwegamba kwe kuyinza kwetafuna mu kkooti y'e Masaka ekkooti y'e Masaka teyampaayo mukisa ya ddoogu okugamba nti nga bwe twagamba Kinyamatama emirundi ena taliiwo kkooti bwegumiikiriza eri Nalubega katubeere feya tumugumiikirize guno gwatakoze eki gwatalabise kuba bwe bankubira essimu nagikwata ne mbategeeza nti siina kyenkimanyiiko ne baŋŋamba buuza baloya bo bwe nakubira Kakande ku ssimu Kakande oli musajja mulokole yanziramu nti abo balalu era ne banteekako omusimbi ogwo gwonna sirowooza nti bayinza n'okugunnyonnyola nze gambye ekiwandiiko ekyasooka twakiteekamu bali ne barespondinga ng'olwaleero enkya ne tuteeka ekibaluwa ekyali kikijjayo byenkugambye nga tutuukiza bukakuliza bannakaameka nga tebannamugazeetinga okitegedde naye weebuuza obwo bwonna obukadde 12,74 ddala bwali bwaki akapapula ke submission gye baakola tewera na volume ako kokutte kubanga bateekamu ne bagamba nti afona atuwawaabidde ng'ennaku tezinatuuka tebanaba namugazeetinga n'olwekyo omusango mugogobe ne bakateekayo miliyoni 12,74 lijestro baye yazimu Masaka zaali zaki Kinyamatama terinnyako mu kkooti Kinyamatama baloya be tebaawoza siki banteekako obukadde 15,15 naye nga tumaliza wakyaliwo chance appeal you to appeal for further sebo twakola appeal tugenda mu appeal twagenda David bitandise leero naye ne mu appeal abalamuzi nali nsubira nti nja kufunamu ekyenjawulo saakifuna ekyamaanyi naye banteekako kosizayo lwakuba zo sinnazimanya naye
nze kyemmanyi nti kuba tulaba kuliko balooya bannayuganda n'abali ebweru w'Uganda ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Nze kye mbasaba mu nsonga eno omusango guno guba gukyasoboka kubanga nayogeddeko ne mwami waliwo amawulire ga mulengera gagenze ne gankyazaakokko newabawo olwoyo omu nampita nenjogeramukko naye nangamba tukyayinza okugenda mu East African Parliament gundi African Court nangamba nti ekyamazima mu butuufu wadde naawe toli mulamuzi naye bw'otuna mu nsala gye basalamu omusango gwange onkaabirako ku maziga nze nsaba ate era nze nnyongera kati mwe bannamawulire okubebaza nti mwongedde okundeeta abantu obaolyawo bongedde okutegeera abantu abasinga tebategeera kuba n'amawulire nze nayitako kolumu ne press conference ntegeeza abantu tegaafuluma ganyisa Uganda gye tulimu n'olwekyo nze bannayuganda kyembasaba kati mu kaseera kano bantaddeko ekibaluwa kiba kuntumi mu butuufu nali badde obaolyawo sijja na lwaleero naye ngeza okulanga emikisa gyange giweddeko kubanga ninayo lwanca lwokka bampise mu kkooti e Masaka nga 5 Ogwomwenda omwaka guno gwe tulimu naye sirowooza nti nnaavaayo bagenda kuntoola luzira kubanga esente ezansabiddwa sizirina. Nze gwolaba twatukane ku level y'okuvaako mu kkooti ne tusaba tuddeko ebweru wa kkooti naye kinyamatama mu nsi muno kyanjagaza kye simanyi. Ne tukola ekisoboka pate n'enkwasizaako ne tufuna akasente ne tukawaayo. Ne bampa ennaku 5 mbe nga nnoonyeza obukadde 10 kati omusomesa mbe nga ambugyeewo. Ne nnemererwa kati bampazewaze ne banziza mu kkooti. Naye bannayuganda yonna gye muli mbasaba munkwasizeeko. Mwenna gye muli kubanga ekyamazima nze nga nalweka nkoze ekisoboka. Ekibiina kyange kikoze ekisoboka ate buli muntu okimanya ekibiina kyaffe ekya Nuupu kyali kito. Ekibiina kyaffe ssente tewali. Ali n'ekyokubiri kati n'ebyokwasaganya bingi. Abaana abasibe bali eyo abaafa bali eyo kwegamba bannayuganda ate ssebo bw'owangula akalulu tobeera mubaka wa kibiina kyo kyokka. Obeera mubaka w'abantu ba ggwanga lyonna n'ensonga ze muteesa nga ggwanga lyonna. So nsaba bannayuganda baleme kukirekera Nalube kuba kukirekera Nuupu. Obuzibu tulina mu ggwanga wano nti tukyalemeddwa okuyambagana. Kati bannyigiriza abasinga oluswali tebakimanyi kati nga tuyita ku kimyaso kino nsubira batutegedde. Bankwasizeeko ennamba yange ey'essimu eya MTN eri 0787 04 05 76. Eya Airtel eri 0700 59 44 6. Zonna zita Nalube Grace. Naye abasobanurira mu byensimbi bankwasizeeko kuba ekyamazima ku ssaawa zino sikyalina yadde ssente buli kintu nakitunda buli kimu ngezezzaako buli ekisooka kuba kati tulimu akakumpi 2 nga nzitunka n'omukyalo oyo bannayuganda bankwatireko financially ate n'abasobola okumpa ku magezi muntu ku magezi nammwe abaasoma amateeka ng'omusobola okunnyamba bannaye munnyamba abasobola okkiyimiriramu munkwasizeeko bannayuganda muveeyo munnyambeko bano abantu baagala tumalamu maanyi bakifudde nga kyakulwanyisa. Kale kikulu nnyo. Katusubire nti Mukama ge mubezi waffe tujja kuddamu tukufuna olunaku olw'enkya nga tunagenda mu kkooti tulabe ebinaaba bitambuddeko olunaku olwaleero n'olw'enkya then ku lwokubiri nga tunagenda mu kkooti bajja kutuwa updates tulabe biki ebigenda mu maaso naye nga kikulu kya byonna nsaba Uganda wherever you are muteekeyo amaanyi gammwe tuddukire omukyalo ono mwabasoma obwa lawyer omukyala wuno waali omusango kweguli mugutuulemu mugwemiremu tulabe nti tusobola okufuna obuwanguzi naye nga mbadde makinye matama mbadde muyita Katonda netali Katonda si Katonda naye bakozesa nnyo ngu ava mu State House simanyi ava mu ababa ababitya naye nga ate era nze kyenjagala okugamba nti bannayuganda tuyige okugatta amaanyi mu buli nsonga nga sibula batulaba basebo ne bannyabo njagala okubeebaza akaseera ke muwaddeyo ne mutulaba ate mbasaba buli afunye message yaffe agitambuza agyongereyo ab'ebusoga mwe mbagaliza okukyaza president era singa tebadde bya kooti nange mbadde nkera Mayuge mama Mayuge omukyala Nakayiza Rita nkutumiddeko nkwagaliza okukyaza president olunaku olw'enkya obulungi abantu mwena ab'ebusoga mugweyo president mulaga okwagala mugweyo mulaga okwagala nzikiriza ntumire mukwano gwange nakwedde Harriet yonna gy'oli kajjambo manyi omukyala oyo omukyala nantaba yavayo n'agamba nkusonyiye mu church ate jjo nga 28 yazeemu n'amuwalawala n'amuzaayo
nange naye namugamba kati nzaagala nagwenda yonna gyoli nkutumiddeko so nalyo ensonga eyo abasewo ne banyabo mbagaliza ekisa kya katonda kibabeereko ebitanatambulira bulungi bitambule bulungi mwenna abali mu kunyigizibwa nga kwendimu abasobola muveeyo mwogere abasobola batukwatireko mbagaliza omukama katonda abankumire mubeere bulungi Ssaabasajja Kabaka awangaale ayina beena awangaale so tweyanzege twagaza okubeera obulungi mwenna musule musiibe abadde b'okumakya mubeere bulungi nange mbatumiddeko nnyo mwenna okuli ne Mariam mukwano gwange mputumiddeko nnyo bonna abali eyo mbatumiddeko mubeere bulungi Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.